saawa emu dakika 6 okitegeera ne twogera n'agamba ku ssimu mukulu Ntambi gyebaleko kale nawe gyebaleko nza kubidde nze Kabaata namugamba mukama wange namba yonkola ki njiina olw'ensonga twali tukozeeko ki ffenna ne twakolako ffenna mwakolako ne Kabaata like kugundiye ku platform ye kugundi zino zakola okay. Ku live ze zakola so try twogera ne messages mu simu nziina so ne mugamba namba yombadde njiina no tali introduce nze nagamba Ntambi nabawoninga nakola video ne mbawoninga nti ngenda kubasiba kankozesa ebigambo byakozeseza byennyini nnyini okitegeera temwampuliriza muzze mukoze ebintu biki byebimu mu video gyasooka okukola Alia ndowooza yatwaliramu nze ne Kasuku ne Shalom anko ogamba otya ndi wano mbadde wano baŋŋamba Shalom maze omuloopa Shalom maze omuloopa si kibi lwakuba oli ajja kubuuza nti Shalom kye yakoze kibi naye kyawukana ne Kabaata kyakola naye ajja kukola kyekimu kyenkoze Kwagalana Adventure Safaris bakutegekedde Dubai Summer Trip mwagenda okulambulira Dubai okuvanga lumu paka nga 8 July 2024 ku $5,000,000 tugenda kulambula Desert Safari, Dubai Mall, Dubai Marina, Abu Dhabi Grand Mosque, Dubai Fountain, tugenda ku boat cruise ne City Walk. Ebya ticket, visa, awokusula entambula mu Dubai yonna sako ne sente zokusasula mu bifo by'okulambula ziri ku package eyo ate nga tukuwerako n'ebijjulo 3 olunaku. Mujje tulambule Dubai. Kwagalana Adventure Safaris tusangibwa ku Plaza ku mwaliriro ogusembayo tukubireko ku 070M 9219 Almutawa Enterprises Limited bano bakugu nnyo musonga za real estate season na oyagala kutunda oba kugula ttaka wekwate Almutawa Enterprises Limited tulina ploti ez'enjawulo enteketeko bulungi ate nga ne bbeeyi yaazo esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere tusangibwa ku Hoima Road Nassana Municipality Wakiso District Esimu 0756M9 oba 0705477993 tufuna ku WhatsApp +973623889 official kwaniriza yona gyosinzira okubanga ate otulaba subscribing ku mukutu guno okusobola okubanga ate ofuna video zifanaganako bwe it is a Monday weekend tuli mu kufundikira mwezi guno twagala okubibaza mwenna abatwala obudde ne mutugobera. Thank you for subscribing. Mwebade nnyo mwebade ddala mwebanga mutwagidde omwezi guno ekyaddondo tukyaliwo tukyaweereza tubale tunalowooza ku kyakuvaawo akituba tuvaawo until father notes akituba tuvaawo nze naweereza abantu baffe era mukwano we bamuyita Honorable Kayondo Honorable byaddala oba Honorable mwe Franka Mwesigwa style no Honorable Kayondo yajjayo wenansana guy ono Muyanja Ssenyonga we abawa Mukono South ye mukwano gwange munankyukakyuka wa DP DP aba munankyukakyuka mukwano gwange ye Honorable yasooka okubeera mukwano gwange nga simumanyi ng'alaba yali fani wangu kuvanga comedy fiesta comedy files yakwagala mu ebyo byekisiru byo era nasooka okumusanga toyinza nakitegeera nti Honorable okay yaŋŋamba twalinga mu DP nga ab'ekitingo ow'ekitiibwa Mpuuga Abaseggona Bannambooze be b'amaanyi mbandi ewange naye mpulira nti basazi bagenzeewa mu NUP konze kakati kituufu NUP eriko newe n'abagobera abadde bankulira tuli era we mbagoberera ngira sigala nkola ki kyokka wano wensigaddewo engeri gye bagenze balesewo space kati nange nkola ki nsobola okulabikako
Kansigale mu yeseba mala Katonda gye yamuyambya n'okuwangula n'akola ki? nawangula Kakati yeseba mala abaakukulemberanga olaba agenda. yes Kampala no twali tulya kamere nga Keiza abuuza. Ibra Kesebo nga bagamba Ibra is the only interviewer akwata mu interview n'empulira. Neni nga naffe tubuuza. Nkugambye. Kakalamu nga ayina ebyabuuze katijjukira nga alinamu oluvannyuma bamusi bambi. Katonda yabatuyamba abatutte. Nange kaye twali badde waffe. Kaya wesi wazogobere kaye bamusiro. Sigale Kampala. Nja sigala wano. Ojogeko. Nawo osoko kati nafe tunyumirwa. Ba Mary Flavia namulindwa. Ba Patrick Mujuka. Kati twalingawo ku makyawo twakolanga zi morning show naye nga kasukwasingika. La watu yamane baggalawo dde. Kale kino kankigambe ne batuyamba. Kulira kino. Si buli competition. Yes. Nti bawangula mpangule. Wole Katonda wobeeraawo. Katonda nakuyamba nakuttira omuntu. Elimination method. Nafa nokaaba naye ng'ogamba era kale naffe katukulembereko. Kasajja kabadde kaganye. Kati abaana bonna basinga abaali nnyonyi tebaali batene. Kituufu bali b'amaanyi. Ibrahim wajja mu kusaaga is good. Yes. When he decides to be serious, he's good. Yes. Ekyokubiri ng'abantu baamukkiriza. Yes. Twani mukubye ddi. Alina timu ya kamera ezo. Nzimanyi. Alowooza ku graphics, alina alowooza ku shots. Yes. Ye alowooza ku timu bibuuzo byakubuuza. Nalyoka janga ali steady and ready. Goyina okulowooza ku bibuuzo ebyokubuuza, oyina complaininga ku biki byagenda okweditinga, onaamusinga ddi. Kale onaamututte Canada nze ngende Canada. Kano sigala wano. Nafe muleke twenjoyingeko. And you capitalize. Msajja wange kaye. Ngogende wakaye n'osanga kamera mukaaga. Nga bamulinze bawe. Eneva kalinyanga musawo ajjanja bamannyo nti ngaso kaye akola ne next. Kaye yalina abantu ewuwe bya. Next. Gwerinda. Gwebundi naggoba gwe. Naye kale jja tukole. Nze nalooza nako. Olaba mu biseera byawe twakyanjirira ennyawo. Naddamu nenezo naye esemu kyekyakuliisa nnyo bisikuiti wakaye. Kulwangawo. Kituufu. Ng'omala ebbanga ddene nnyingi olinda kaye. Kaye yali w'amaanyi. Kati ngesobola okukuuma ku makaawo. Bisikuiti na soda. Ate bami nga kikola buli lunaku. Buli lunaku. So byebyo. Yalina omutima So Kyaddondo tukyaliko olw'ensonga ezo nti naffe tunyumirwamuko. Oluvannyuma lw'abaali batusinga okukola ki? Ensobi gundi yagikolako. Bamuyita Cesc Fabregas. Yali muzannyi wa Arsenal. Ono sigga. Kiki kino? Bamuyita Nabbu. Tomutta tukatta naye kalina obulamu. Nabbubi. Totta bisolo bya Katonda. Basinekira muri. Oshoka kavudde wakanga bakatumye bya family. Nabbubi nanga afuuyira nno ddala. Yo Nabbubi yazimba ku gundi simanyi. Nabbubi yazimba ku muti omuwanvu. Enkuba yatonya Nabbubi yagwa. Tuzokulamusa Ssaabasajja Kabaka. Emmanga mu Kampala kumpi ne Nakivubo. Emmotoka zisimbye layini yazo. 1 2 1 2 tudduka emisinde. 1 2 1 2 egy'abasirikale. Mutano atasula bbiri. Toka tusasula school fees omungi. Era nze gola sina kennina. Twakola gwa kuzaala kati. Okugambye. Mugamba otya? Ndi wano. It is a Monday. Yes sebo. Bigenda bitya? Monday tetukeredde bulungi. Kiki? Nainja banku buulira kasooke mala okuyisaawo baganda bange. Ng'obudde bukyali kuba ngenda nyinza obutadda mabiga. Oyina ani awo? Nya musajja waffe owakwagala na Adventure Safaris. Musima gw'omukolera. Era results tandise okuba nga zijja. Omutwalanga tebajjirawo. Bamala kwetegereza nabo baakoowa abagezesa. Yes. So tubajjukiza nti abakwagala n'abantu bakwetedde Dubai summer trip egenda okubaawo ng'ennaku z'omwezi mpaka 8 July 2024 okutwala mu kibuga Dubai okuba nga olambula ebifo ebyenjawulo ebisanyukirwamu ebirungi ebiri adventurous ebirina byoyinza okulabako nawe n'ogamba yes this is Dubai ku ssente obukadde 5 n'ekitundu buli muntu. Ku ssente zino kwe kuli air ticket, kwe kuli visa, kwe kuli accommodation, kwe kuli ebyokulya ng'olya paka w'okooba, kwe kuli transportation mu bifo ebagenda okukulambuzaamu, kwe kuli entrance fee during those trips, also airport drops. Okumanya ebisingawo basanga ku offices ku MM Plaza ku floor esembayo
ku namba y'essimu 0709 921930 baganda bange abalala bamunno watch wano bakujjukiza ne bagamba nti nno balina films empitirivu ennyumba vijezi baffe bakaguje bakawaji bakabejja vije junior vije emi vije jingo vije ISP vije shaukandi vije muba vije huliyo niba vijeza abala bayitirivu nnyo nyine ddala nga bakutuusako films enkadde ne films empya buli lunaku zibeera emitwalo 3 omwezi gy'osasulayo n'obeera nga oyota baganda baffe abo abamuno watch ne baganda bange abasembayo ndowooza yono educator akutuusaako amajolobero gano kakwatako kawuli naye ndowooza kati onaatira busulako kuba kati ndowooza abungi olinawo obuteekeeka nafuna sanduuku mbutereko omwo educator muganda wange oyo educator fashions and designs naye educator kyenkwagadeko toli wa kamiro aba abaana ateekamu anti obuntu binalaba nga tebagula ng'akoowa yabala kiwanvu nze mbamanyi nadda kakadde ke yakwala ne kato okujjukiza kati bakambadde wakitonye ne mugamba labono so educator nasangibwa ku namba y'essimu 0709 kubeera ng'oyambala ku buntu nga buno n'obulala buyitirivu nnyo acustomizingire ekyambalo kyo n'oba oyagala suuti n'oba oyagala yagala abakukolera yagala agenda kunjamuwa business era yagambye Simon oyo yagala ku business masaati corporate wear yes aziteekeko embroidery bambi ngenda muwe namba yajja kukubirako namba nkubira educator okay yesebo bigenda kulikayo mu weekend on a Monday either mbane entambi oba tubawo ne junior wano just kuyita mu weekend ngabo yawabadde biki ebyabadde mu weekend biki ebyakukoledde mu weekend so weekend tugitandikidde wa ng'enaku z'omwezi lumu June waliwo marching procession mu Kampala n'ennaku z'omwezi nga 2 June waliwo overnight ku Holy City Entebbe brother Ronnie Makabai akwaniriza okubeera nti nno mugenda mu National Repentance Night at Holy City Entebbe omulamwa Kingdom of God sebo ino gendayo ewa brother Ronnie Kafulu Kabaka nkubeera nti natulise ekigambo nekitubanga kituli ow'emyoyo era muganda bange Shakim nkulamusizzaako nnyo y'omu kubateeseteese yotegese eggulu y'omu kubbo naye nga brother Ronnie Makabai ensi yonna yonna emumanyi mukukola ebyamagero n'ebyewuunyisa God mugende muyina ebizibu mwetaaga kusabira tujagenda nange n'ebizibu bingi nnyo mwetaaga kusabira yes tusooka tuyite mu updates updates ekisooka olunaku olengedde mbaka Sekikubo nga ateeze ndabe update y'emikono nga bala emikono 50 n'engamba Sekikubo leero aswamidde ku lobby ku parliament n'ateekawo n'akatebe buli mbaka ajja yango osayininga wano ngamba emikono ejibulayo mitono tuli bwetu naye nga amaanyi ataddemu mayitirivu netugamba sirwanyi ne banne ba backbenchers naye akati katukulembeze sirwanyi ne banne Sekikubo ali nsekachi obandi musiru siri mugeme na tutuse ku muganda omunyoloka yesekere wesekere sebo neze kino nze babulira ano kwe manga siryanga ku sente yo ebiddako biba bibyo zirinda bolwange tawa musibe kati wanoza abantu benako besa kusekerera nnyo Kyagulanyi atuzimbidde YouTube channel tumuzimbidde YouTube channel era bakikulangira nseka akola ki bagamba sebo musajja wawe mutamwogerako temufuna mitwe nseka ndekamu President Museveni akuwadde ki President Museveni bigenda mu masa abamu President Museveni nga bangi singa teyali wani gwe bandivumye lemanyi nawe genda gamba atuwe emirembe n'emirembe of course ne Uganda eno Uganda ogiraba bingi bitabera mu Uganda kati naye simusekera nnyo sayimatawo boli wayi byange bino taata Obwakabaka bwa Buganda bakuwa omulimu n'okumpeera bampeerera era bakuweererako bampako basale so kati awo nawo seseka nnyo kati abalala ate Makindi Makindi tebazimbye YouTube channel yo bani Makindi waggulu sina kyembala ku Makindi kinenemu ekyo Makindi ku kooti saka mawulenga kooti bakuwayo n'akantu ka interview no benga oli ku motoka bakisayimo mwerabira nnyo mujjanno njabba buli abantu bena platform nga mulowooza nti be bampa koyo nedda sayimo
Ntambi. Koyo nedda. Ko simanyi gwoyogerako nenze kati ngankwe. Goyogerako gwenjogerako omumanyi nenso emumanyi. Ani. Yennyini. Ate Makinde baliyo bantu kibe tuyinza okwogerako. Mu kizungu. Mulya nyama. Kale gwenjogerako ssebo. Amulya nyama talina kamba. Ampitako munako ng'agenda mu ssumula talina kyamba. Lulya tuyitako. Akola gwa kumbongako. Kati mulya nyama n'abantu bo bonna. Ijoga mulya nyama lyo mukyazizaako wano. Ku channel yo. Tulina muntu wa Makinde gwe wakyazaako ku channel yo mwaka oguwedde nga tuli awo mu Agusto September. Kankujjukize September ojjukire interview wafune Makinde ng'oli ku mmotoka. Mmotoka. Wali omusime papa misa kisemakula. Omusime papa misa kisemakula. Naye interview ye sijibala. Awo nsinze. Awo teri kyebako. Nesta kozi namukolerako interview namukolerako surprise. Nene nali ku mmotoka. Makinde nali kalenda awo. Ate oba weyongedde ekikubo kye kiriko hotel ya Latitude ekyo n'okireka n'oyambuka. Zikira nyambuke. Oyambuka. Latitude eri ludda wa. Latitude eri Makinde. Mu mitititi eyo nayo kyokireke kya Latitude n'osigala ng'oyambuka. Simanyi yo nnyo engeri gye balina amakuba amabi. Kati omanyi gwe obuuzaawo bulungi. Mugudwa. Eri waggulu Kabira. Owa Kabira simubala. Simubala. Owa Kabira twewa. Wallahi. Mwerabira. Wuliriza. Owa Kabira. Namukolera interview ya champion Gudo nga sanyuka emukuba. Nendaga nti taata zolo. Naye nampa interview. Abantu be batajjukira. Tuba twewa. Sikya denja ndoza nakolayo interview mwatawo tatandika okwekuba nenze ngamba yinza okunstriking embije. Lwakuba aliro fiti. Omwe abantu banyiga ebiso nagala. Omwana aliro fiti ebitabirobooza ako nemwe bali nagamba katono mukolekya ekiyinzo omuluma. Nagenda mu match nakusanga nasooka kuba obuswanyi striking. Ayo gwe mbadde ngamba. Nemwe mbadde mpise wala. Nawe noga akawitire ddala ewala ssebo. Paka we netebi. Tuba tuli awo ekyemikono nga kiri awo baganda bafa ba NUP lero bakedde nabo naggulu. Ate wali yo. Police headquarters. Luli bagenda. Bazzeyo lero anti ncha waliyo emukono. Nkyatugenda mukono. Ne mukono kumpya. Nasoboka. Mukono. Olaba palisa byagwa biti. Batuuka. Waliwo omuntu akutana nga takutadde. Tewali batuuse kwa naye Kamuli nayo. Babakomya ku border gateway to Kamuli. Babalengeza nti Kamuli nenga Kamuli ya bbulu ya bitanga bwete erina ebikofiira. Miye naayimira ku motoka ati n'agamba tunayingira Kamuli oba tudde ejjinja. Nebaddayo. Kakati encha okwetala okuliwe essaawa zino mu mukono already bateeseteese abali mu mukono. Omubaka Madam Ticho mulimu gwabadde agukoze bulungi nnyo okukunga ebitooke byamaze dde okutimbibwa ebiyitirirwa olunaku olwajjo mu bannamukono era akeetala akali eyo balinze babinika amasejjere balinze olunaku lwanca nene poliisi egamba tekijja soboka era nange njagala okubategeeza nti olunaku olw'enkya sigenda dutumira mwana ogenda mukono ngenda byanika kubeera ku ssimu yange olinde ndayo ebiri emukono Seeta banaayitawo poliisi nga nayo nkambwe tulinde naye lwakuba ebigenza okubeerawo nga mpozi akamala okuggala emipiira ku Old Kampala tugamba nga tebakwatiddwako ku nsolo obuto nabalabaawo nga yena byabufuzi naye nze kyenayiga kiri ekintu kimu omuntu alina obuyinza tujja bakolimira ebikolimo ebinaakuŋŋaana tumanyi kibinaabakolera the best we can do is bakolimira wamulaba pastor ng'agenze yaya obayo olubiri lw'ekigere alaba bebekuli yagamba yagamba bw'oba oyagala obuyambi ogenda wa mugagga oba wa mwavu nange yakimbuuzaako olunaku lwe twasisinkana mugamba ssebe bye tojja biŋŋamba bigambe Kirebason leka ŋŋende ow'omwavu balenwe alaba kale omuntu muno migana tubeyogera abayinza okuba kati ennaku zino nabyo yattukangakanga naye amazima gali bwe gati essebo wemba temubaagala
mubajjeewo anajja siri wa opposition siri wa government ngenda na kiriwo government je bina byobufuzi tusigale mu movement ya fege nawe twali mu 9 mu 6 okusinga balimba ekyokubiri kino kyemukola kinabe kitandise okufaananya nga abakolera government naye ate nga bo tebagikolera nabo bali mu kuvuga kyabwe FDC can't be in Masaka moving freely ng'onagezaawo kutambula ye n'omugaana kati mulinyanga abali mu kukuba bali mukagenderere ate nga politically ate kiba kikolera bano omanyi teri kintu kirungi mu politics nakubeera victim it is working for Bobby bamugaana omwana afe bamuganye abasajja bali baganye gundi yakoze statement ejjo Rogers Mulindwa abana balide Rogers yagambye nti abasajja ba NUP bulijjo tebagala kutambula nga sente teziriwo twamaze kuyisa sente ne balyoka batandika okutambula government yamaze kubako sente zeyisa mweno kota kalwali tibaleka ne basasanya sente bamulya nyamugamba kyava Mulindwa yagoba Mulindwa wangalide mu office y'okwogerera ebizibu yayogerera fufa mu kaseera nga Uganda qualifyinga nga tujjayo zikaliculeta nga Uganda yakusabya kala Uganda ekube Kenya ate Kenya bagwe eddalu Kenya bagwe eddalu kyalimu tuno twatuuka nga Uganda ino wangula omupiira ngate tiimu eriko bonna balina okufiira mu nnyonyi leka naawe ne batukola bubi ennyezi teri mpira gwa nnyizanga ogwa 2012 okujjukira ogwa inambula Uganda Kenya 0-0 kala renzo mpira ogwansuzanga neba simanyize njagala nnyo Uganda Sports gwe mpira gwa Uganda Nigeria Abiyokuta Serunkuma akube golo ne bagita yali 2-7 twagendayo ndowooza like 3 days to 1st April omwana natukera nti kafu egenze nenoonyereza nti golo yaffe bagitisenwe nga lumu April bakabasula bannaye nga ogongujjukira Abiyokuta Nigeria kala my best game it was nga bazze wana Uganda yali 2-1 nitwakuba 2-1 kana kekani yali asali nnyo bane yasala omwana namuleka mu corner flag omupiira gwali mu Nigeria mu Uganda yani kana kasoga musoga wagaluka yamusala namuleka mu corner flag ngala amagulu bwa nengamba sanga tugenze mu Africa by the way Uganda yali nnungi it was very unlucky nti just unlucky David Obuwa basekaja batabayire osekaja yakuba penalty ne bagweri waliwo no bajope yonna abana batayina TV ayinziro za moto kakati ekisembayo era mu updates ekibaddewo kya mubaka Seegirinya onalebo wange bana njagala yampaya akakadde ngende Kenya bana kubeera numwavu nesayimuna kwa bantu kibakuwagidde kino kyonero kyabasaba sente bansanga ndi bubi ngezaako kweterera walabe kukutaka nga libadde kalo oli wamu amazina ndivamu nakaka woto we bakusanga ali bubi kati naye kati saa zino neyambye passport njirina manyi wawe bagulira tiketi nina mroke sola okunvuga kati kyembula njagala yakakadde kamu nekozesa tukozesa ettaka nedda basi level y'okutuula okugwera akabina njagala nve kusumula wali sawa 3 nenye Uganda Airlines enkube Kenya oba Rwanda mulabeke sawa 2 nkole yao interview ya mama yes enkole ne yekolera sawa nga 9 ninye dakiika na 5 nga ndi ntebe 10 nga ndi wana bana bateme ebintu lunaku lumu tuli kumala budde so nyagala akakadde kamuzira kisanya mbangulira tiketi ngenda yekuona lebo wange kituufu so yadaweza emyaka teyajogedde bambi nenga embeera gyalimu si yeyagaza naye nalinze janjabyeko yes kimagamba nti si yeyagaza naye kukyetulabako at least oguma because no nze nalinze janjabyeko ona mwongere emyezi ejo esatu ajateri nze nalinze janjabyeko manyi kitegeeza naawona kati akuleka nga ddogo naye ali mu recovery process bambi kyo kisinga kubanga tusaba so yekolera mutwalide cake yekolera yali Nairobi ndoza ali best Kenya ze afuka munna Kenya kirabika n'oluswayiri alujua alukubya kati embuto eziri ejo sinagadda mu yekolera kala akola mulimu abeera asavinga banna Uganda
naye kati mwemirimu mukyamanyi biri ebyokukwata akolera mu banja yanvuma wadde osasula bbanja najja mu inbox ate nanneetonde nagamba ajjakiriza ate kati omuwadde ensonga wakati ekyembuto simanyi lwaki ano bbanga alinayo ku lwaki mu byonna byonna golowoleza mu mbuto nga bwe yazirekawa wano yeekolera musajja wattu bambi kafunisa talina gafunisa mbuto nedda ate tali that careless and irresponsible buli musajja afunisa embuto ali careless embuto kuwerisiti yabo obuvunaanyizibwa nga tebafunyisiza mbuto nedda okulufunisa lulala n'okulukkiriza n'obeera responsible and you do the waliwo n'omu alina n'obudde obugamba lwali lwakuna ffe tetuzaala ku lwakuna omumanyi waliwo omulala ye oba kiki abalongo bangi naye mutegedde ali bagamba nti bookya ye tebamwokya kuba tebakulira wuwe naye nga abalabirira simanyi kuba byanjawulo sayimu sinoonyereza sina buzibu na muntu awakisa naye nakkiriza kuwakisa kuba mu nte kakati waliwo ekisukka sayimu okuwakisa n'okulinnyira waliwo ekisukka nekiva mu kufunisa ng'oyo muwakisa era tokubiranga muwala n'omugamba jangu nkulinnyire anti omuwakisa omumanyi omweno context omuwakisa yoyo afunisa n'atalabirira mugamba oyo muwakisa nga ogenda ku nteroga eno ya lulyo kati nabano mu Uganda tulina abasajja abawakisa tulina abawakisa okitegeera Katonda abawongere omukisa so honorable bambi amazaalibwa amalungi tukwagaliza belated birthday nungi honorable bamulabe Kasimairo obubaka okuva ewazaake ndoza babuwulidde bambi yamukubidde kasimu president oli yaliyo kyemmanyi era naye yali amuwa birthday to be bagiyita simanyi bakiyita ntebakiyita ate ekyo ate be bansomesa basomesa abaana babe bagambe banokubanga nze ekyo tukiveeko kakati ndowooza ensonga zeezo naye kiri olaba suukoleke Katonda nayagadde Segirinya nga atalimala n'amutta kati ate aba agenda owona ate abadde alina omuwangula kati kankusomere message gye bansindikidde ey'omubaka myaka 6 yagudde ku kidandala bannaye bansindikidde nengenda maama kwakati yabaddewo kakati bali bavuganya naye card ono bamuyita Vincent Bagire ye Foreign Affairs Ministry permanent secretary wandoza Foreign Affairs Ministry permanent secretary bali yamubuuza ku nsonga za kidandala n'agamba kidandala is accused of arranging employment by fraud soko kizeko mu Luganda arranging employment by fraud okuteekawo emirimu job fair. It is alleged that 51 Ugandans sought visas to Korea for meetings related to waste management and street lighting. Kigambye nti waliwo Uganda basukka 5 abasaba visa okugenda mu Korea nga bagenda kukola waste management in street lighting. Ekyabadenga mu sewage n'okulimba mu National Water and Sewage Corporation zeeyo in the street lighting bitala n'okuteeka ebitaala by'okukubo. But on arrival they were assigned companies where they were supposed to work. Ndio simanyi lwaki ekomawo ne bamukwotinzaawo kakati ate no nevaayo yo kansome mu Luganda wakwebaka mu nkomi emyaka 6 nga wakyogedde agava mu kibuga Seoul South Korea galaga nti Honorable Sulaiman Kidandala abadde yakolanga kiyambi mu office ya minister wa Kampala Hajat Hamin Sakabanda so ne badde sikimanyi yali agende abadde yamukwada PAB ne tekibadde that public yali ogoma ebyobufuzi naawe yasingisiddwa omusango gw'okumenya amateeka ga immigration ye Korea era nasindikibwa mu komera y'abake emyaka 6 byatandika bitya ono ng'akozesa office ya minister wa Kampala yakukusa nga bateka mu bracket human trafficking bannayuganda abasoba mu 10 plus n'abayingiza mu Korea ku mpapula enjingirire nga basuubiza okubafunira emirimu mu bibuga bya Korea ebyenjawulo. Polisi ya Korea yasobola okukwata bannayuganda bano ku kisaawe kya Korea era ne bakunyizibwa okukakana nga bawadde erinnya lya Sulaiman Kidandala. Kino kyawaliriza polisi ya Korea okukubira Kidandala nga bwe balina ddiiru ya kampani 5 ezaagala abakozi mu kibuga Seoul. Owulira olukwe mwagala nnyo ssente sayimo. Kino kyawaliriza Kidandala okulinnya ennyonyi okuva e Dubai paka Seoul. We bamukwatira n'aterekebwa ku Seoul Detention Center nga bwalinda kooti yatudde ku Monday nga 2/5/2024 namusingiswa omusango. Ono akukulumidde minisita we kaba wa Kampala Hajat Minsa Nobert Mao bepo n'ow'ebitaano mpuuga obutamuyamba. Eno esembayo y'omufuate kuba Hajat Minsa abaddewo ebyaddala abaddewo n'abaana ba Kidandala babiri bemmanyiiko ng'abadde ali mu bbala bya n'ewaka yabadde alabirirawo
era babadde bali in touch ne Hamisa Misa Kabanda ekyo muteeka mu kino Misa Kabanda yakola ekikyalina okubanga akola ne kooti nayo nekola ogwayo togenda ku South Korea nga yakaconvictinga bafuma presidents baabwe n'abadde yali in charge oli mukyala gwe basiba n'abadde nkebera ku lisi y'abakasiba mu South Korea abamanyi nga babadde ku president bali bana mu space ya maka 16 kati bo bana 10 baba bata bano bayamba bukwabo simanyi mateka yo gataputa kwabo baba buze ngeje batuseyo ne babalaga yeri gundi yabadde asoma permanent secretary yabadde atusomera nti bali baba gambe emirimu kino na kino bo ne bakola due diligence ne basasula batuuka eri ne babakwata bo nabo ne bawasaidi yaabo kuba bali basasudde kati kwe kwato ono kwabo bale sipawulira mu komiti bana Uganda bala 10 nedda mbadde mpulira linnya lya osidana musango kwa segenya lya gujjeyo go butasoma yali agujjeyo kweli yali agujjeyo yagamba abantu bamusaba ebambi ogwo nagwo bambi segirinya gwali gumutulizo obufofofu naye yajagwa ngo yasoma kituufu kale tusaba Katonda ate banene kidandala Katonda amuyambire yeeyo naye aveeyo komera sinti kintu kirungi so ezo ze updates ze tulina updates okay yes so tugenda kutandikira ku nine ekintu kinnabi kitambula yes kabatanze mukwano gwange Nizo gamba mukwano Teresa Msaimo no wachingamba nakolako naye gundi agamba edise tumanyaganye no bwengamba yesu ngamba tumanyaganye ko mukwano bamusindise wala kubaka atawe mulaba ke ekintu mukubira yale mbamanyaganye simanyi no nenga ate so nyinzo kubate wenfuna ekizibusa mukubira kituufu newe mulaba ke ekinzo musula mbuzi bunkola ki mukubira nabalabye ku live yes ngosibiyeko ne solo tape yes as per me inform today gundi bamulobi yes shalom bamulobi and I thought madam bya kusaga what is the problem simaina wakutandikira mu ekyo ne wakibasibiyeko ekisoka wakibasibiyeko solo tape kumumwa anti obuzibu nze nkola comment emu nange nina olutwe olinga nze olinga gwe Nemba nkolodde abatuuze be siyolo nze ne wense kabusesi eno gye bawasidde abantu bakuteekayo kati nange bwe babuzibu bwensanze ennaku zino nemba nsese newemba nkoze eki nemba mfuyo omuntu sente nga ka comment kanyumidde beti kanze ne batayitika atoli ayogedde kawwe kosibeko solo tape kuno ngamba olabe woona asekera wennabe wennasekera bawe nakolera ki comment so nemwesiba wenti ne mumalayo era Shalom nakola byakoze byonna nze nenzijjako nange ngakutta embaata yadda akutta embaata lwakwa yaginyomi n'agiyita akabaata kaddaaka okay kaddaaka okay kati kaddaaka mu Luganda oba okizizaamu kosi kaba kabaata kusinzira ku size y'embaata gy'oba okutte yes so shobo tunegenda mu maaso Katonda nnyo katumala okukolera ddala ku ssente amiina SMP Tours and Travel Natela ekulitide double experience nkumi bidabiri mwena Queen Elizabeth National Park ne Fort Portal je tugenda okulambula ku Queen Elizabeth National Park tugenda kwa ne game park driver butua ku Kazinga Channel road trip garako ne sightseeing ku Fort Portal tugenda kulambula Semolik Hot Springs Mount Rensoli Slope Over tugenda kuchali olubiri lw'ettoro amabere ganyina mwiru caves ne falls zo no more anakula tent camping singles ojja kusasula emitwalo 5 ate kapo mitwalo 65 oyagala ruumu singo ojja kusasula emitwalo 85 ate kapo emitwalo 95 wakati wa 2 paka 5 Juni 2024 ennaku 4 n'ebiro 3 nga tuli mu kulambula egenda kuba mataazi wiiki nga tujjukira abajulizi ate anagenda mu trip eno wajja kuba akalulu akojja kukwatibwa akatutwale Canada olibeera omukuba wanguza abagenda mu trip ye Canada enako kunono transport park entry fee ne full board accommodation yonoko kube simu 0759 793 767 oba 0785 597 307 okumanya ebisingawo oba jangu July na Complex Loom Street Kampala Uganda etegekeddwa SMP Tours and Travels let's explode mbalamusizzaako nnyo bannyabo ne basebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku Bitaala Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge
twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kenyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga teffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga zeemu amaanyi abaami nammwe tulina obwammwe leka kusuula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. Tukomyewo sho negenda maaso negenda mu maaso nabadde nina omuwala bamuyite muwala wa mukyala simanyi muwala Caroline Mac abaki akyali muwala yadde twali twakoze program naye ne Shalom kenyini nga tugenda ku Pearl Magic ku recording show Pearl Magic side bali awo side z'ekiwatule kigende kya ntinda kya Eliana eliawo ne tugendayo ne tukola show tuba tuli mu show Kabata nakuba essimu Kabata okunkubira essimu nsaamu kutenga ncha shot enaggwa uyafulumye sawa zabadde mmeka kambere factual mukko yankubidde sawa zino ziba sawa mmeka sawa emu dakika mukaaga okitegeera ne tuwogera n'agamba kusimu mukulu ntambi gyebaleko kale nawe gyebaleko nza kubidde nze Kabata namugamba mukama wange namba yonkola ki njiina olw'ensonga twali tukozeeko ki fenna ne twakolako fenna mwakolako ne Kabata like kugundiye ku platform ye kugundi zino zakola okay ku live ze zakola so twali twogera ne messages musimu nziina so nimugamba namba yombadde njiina no otali introduce nze nagamba ntambi nabawoninga nakola video nemba woninga nti ngenda kubasiba kankozesa ebigambo byakozeseza byennyini okitegeera temwampuliriza muzze mukoze ebintu biki byebimu mu video gyasooka okukola Alia ndoza yatwalira munze ne Kasuku ne Shalom mazima kalona mugulu ne video eri gyennyini gyagamba mu yantwalira era sijjukira kuba nti nene kigambo kinakozesa kuye era namugambye muganda wange nga tonala kweyongerayo nsoka ku challenge ngamu zompereza ka video nga nawe nkuvuma nagamba nedda bali onkola ka analysis namugamba kati byanjawulo obo kitegeera ekyokubiri don't be collective kugamba muno naba obo ino utalo n'omuntu leka lubereko oyo omuntu toteka mbalala nekyo kusatu nemugamba nze goliko amateeka gafuga mulimu gwendimu nga manyi bulungi nnyo nemubuuza nomubuuza goza nabadde musiri okujja ku sheyo nteako soltape nemekoogera obo kitegeera netwogera netwetwala namaliza nagamba kale mugenda kulaba ekigenda okukola ki okutuukawo okitegeera nemugamba tewali buzibu genda mu maaso okole kyowulira nti ogenda kubeera comfortable nakyo ku mutima muli kuba omuntu wabeera nga ali frustrated nga munyiivu omuleka naakola kyasobola okuba nga akola tomulinako control so olunaku olwaleero webukedde Shalom nakubibwa essimu sazadde nga ndowooza obanga nnyo banga ttaano side z'ekibuya awo balopye omusango era bamulyope cyber harassment computer misuse cyber harassment bamulopye so nga biva ku show gyetwakola wiiki ewedde kambuze mwe mutandika mwe mwamusokooza ati kati awo ogamba mmwe mumbeera ku show yemu ati kati rango oba okintwaliddemu obeerako okuba oli partner in crime. I know I'm a partner in crime but on this a city but still sola muvaamu Shalom ngamba kale ani asuka okwogera kwani ndowooza shegendo wetuba tukola show nga wetuze wano tuyisaamu abantu mu updates like twogera ku biriwo oba ku bigenda mu maaso so ndowooza waliwo olutalo previously wakati wa Junior muganda waffe tukola naye wano Tamali ne Kabata nga beetwala kati Kasuku yakireeta tukidiscussingeko kati Shalom ye nayo Kabata bwakola kugundiza ez'ekiro nti oyita abantu nababuuza byababuuza and that is it oba kitegeera so Shalom nayogera byayogera noza nange nenjogera bye nayogera ogutali musango tugenda okudda ku live nga ani Kabata akoze live
nampisaamu Shalom namuyisaamu Kasuku namuyisaamu nze n'agamba yannyamba yakola ki sinadde ebibiri anvuga mu motoka yansondera ssente unabiwulira ne ngamba okay wow and I smiled nenkireka because nkimanyi omulimu guno gwe tukola byetukola ki byetubeeramu oba oli ayogedde mazima oba waayiriza that is vibes for the online to consume. Nalabye kiba kikubuuza yakuyamba okuyamba sitegera kyabagamba kuyamba akuyambye oba omumanyi nti akuyambye nzenga I wouldn't want to even to go into that to discuss. Yes. Kwanza nkoya abantu ntambya abakulangira okuyamba simwe batutuntu ne okuyamba kubi tufunewo kaawo bukadde nga bisatu oli wagamba ntambi namuyamba ngo mugamba ozali mmeka nkudize olaba neggwanga nga Uganda olituka nelisaba obuyambi ne baliyamba oba kitegeera so okuyamba kuyanyamba kwali kunvuga kuva ku Fangon Forest kutuuka somewhere yakuvugako mu motoka ye era yajogera tugwe ntambi gwe nayamba nemvugako ne mu motoka yange nga gundi uyagamba Shira uyagamba Kasuku waito manyina Serena na mutwalayo dina you understand oba watuula otya mu motoka y'omusajja matiritiri so next time sit properly ekyo kikomawo okay okunsondera ssente ku yali agamba saakutegeera oba zaali za kisimanyi oba wano obeera ku live tebakusondera ku ssente nga zaaki nalina operation oba kitegeera but ebyo those are nitty gritties sagala zige butonotono obwo whichever so nze wenawulira ebyo nga binjogeddeko saakuba nduulu kwanza kuba yakwogerako saakuba because nkimanyi ngenda kwogerako Saimu Samagenda kunjogerako and that is it you understand so tugenda okuddamu okuyita ennaku 2 nga tuwulira omusajja yabadde aloopya ku poliisi era najja nakola live nina abantu bengenda okusiba biki nze ne Junior twekubide ne twetereza ne waliwo bengenda okukola ki okusiba ku lunaku olwokubiri lwennyini kankyogerere wano Saimu bantu bangi abatutrappinze abagala otuteeka mu trap mu katego ku lunaku olwokubiri lwennyini Shalom akubibwa essimu ekiro omuntu omu nga beemanyi ng'ayagala bajje ku bbaala ng'amuyita bagende ku bbaala banywemu Shalom n'atakwata ssimu oli n'amuweereza message kwe kukitegeera omuntu oyo n'akubira Shalom essimu zaali nga 11 ez'okumukumu naye ng'omuntu oyo previous takikolangako oba kitegeera Shalom n'ankubira essimu n'angamba ye omuntu ono ng'ankubira essimu bwezi tikiki namugamba no kayinza obba akatego oba kitegeera namugamba tokola ki togenda era ekyo kiro ky'olwokubiri kirabika bwe yali agenda okubanga akwatibwa Shalom okwatibwa wano okwatibwako ennaku zino kuli bwe kuti someone ng'oyo ng'omunyizizza ayinza okwagala okukukwata najja ne kamera ne bakuteeka into total submission oba ne weetonda oba ne bakukuba oba whichever kye bayinza okukozesa against you online okukakanya amaanyi go oba okukwata kati bisaba zino ebiriwo oli agamba kankwateyo Saimu oyo ne waba abaddeyo essaawa 2 ne waba abaddeyo olunaku lumu tumukutte tubeere nga tukakanya amaanyi ge kati essaawa zino bye tutambuliramu you understand so byebyo ku side eyo nti baganda bafaabo bwe tukola omulimu gwe gumu nabo ba resortinze into that okitegeera ekisooka nze nganze Saimu era siba nkyogera wenakeera olunaku nenzija mu maaso ga kamera n'akazindaalo manye ebintu ebisobola okuhapeningako kisooka ekyokusibwa ekyokukwatibwa mwekiri ku byo n'ekyokusibwa mwekiri ku byo mwekiri in fact ng'omusajja kebali kukwata ne bakuteekasibwangako sibatta yali sibatta ate yafudde yali sibatta isibata yagamba tasibwa yafudde anesi kyateeka tokyeteekako buuti anti kakati sate njagala nsibwe nti ndabye ettaka Saimu bakuwaayirizaako kintu anti bulira njagala ebigenda okunsibya oli yampa akawumbi ke sikasasudde it is okay tisimani nakuvumye nange nja kukufiirako anti kakati kyekyo nti obeera oli mulimu guno ebyo bisuubira nti samwana asobola okukola kyasobola kyona kyona kusanga kuseetula nakuteeka mu buutu awo nakutwala amawulire ne gavuga ntambi yakwatiddwa biki ne bakukakkanya ebyo bisoboka Saimu siganya naye mulimu guno gwe tulimu ebintu nga okumanya amateeka ku mulimu guno kuba tutambulira mu defamation cyber harassment cyber bullying biki olina okubeera nga obimanyi gwawaaba naawe gwe bayinza okuwaaba enkya
nze kye nakola nakwate kubo n'engende wa kanso ali awo ku Masengere kanso Luyimbazi Nalukola nimugamba kanso guno mulimu gwendimu ebigendo suits ezigenda okuja ziyinza okubanga ziwerako yakafuna suits 2 nga za defamation abali bagamba nti mbalebudde era ne tugenda mu civil ne tuwoza ne mbalekayo sijja boogera mannya kubanga tuba tugenze mu ingredients is defamation. One ekisoka gwe sayimoli defamable kati nze kishibwa kyenzimbi endi oli ekitibwa kyozimbi reputation ye kyenzimbi bisajja wa kitibwa nnyo obo kitegeera naye singa kubebe respect abamanyi mu ggwanga 15 abasookerwako muri yes kakati mugenda mu those ingredients ekisookera ddala basooka ne batunuulira owaabye eki katugambe cyber harassment muganda waffe gyawaabi yatunule mu cyber harassment eyo tugitunulemu cyber harassment obeera ogiwaabi n'ogamba obadde harassed ku mutimbagano bakubuuza obadde harassed how emotionally maliddwako emirembe otya maaso g'abaana bange tuli mu luwummula yes balaba video ne bakola batya ne batandika n'okumbisaamu amaaso ndi taata ne bakuyisaamu amaaso olina obukakafu ye butulage mwana wange jangu yes kati owulira otya nkyali taata we ekimala toli taata wange ekimala musajja mutuufu kasooli agamba kye bakola kinyamatama era baleeta bonna bali bagamba nti ekitiibwa ky'omubaka abakizinira bateeka kyogamba we bamwogeddeeko ebyo ekitiibwa kibadde omutwaliramu ne kikendeera nedda tekyakendedde naye Redmeya n'agamba mulamuzize ogwange guwedde oba kitegeera batunuulira buli ingredient n'oba olopye bulu okulopa si ekikulu ogenda kulopa ntambi bagenda kumuteekayo naye tugenda wali ntambi bagenda kulekera tugenda kumuliyirira okusinziira ku Europe ekyokubiri badde ndi ku kiri kyegamba ekya the rightful thinking members of the society nti ntambi andebudde mu bantu abategeevu abaki abadde balina bye bandabira ng'omusajja owa waggulu ntambi statements zayogedde zinzikakkanyiza mu bo andi awo watoli wajja okugambira nti nyali nakola ku Top TV okusinziira ku bye yakoze ng'ali mu video yanzikakkanyiza olwo abazadde baali banzikirizamu n'abandaba tebakyanzikirizaamu ekisooka bagenda sooka bakusampulinga oleeteyo ku kwabo bababuuze one video mwagirabye nga ne video gyogerako tebakola ki banagiraba andi bayinza ogiraba mbadde mumulabirayo mukyamulabira omukuba agambe naye ate ennaku zino mbadde ndaba nga omutimbagano gwaliko platform ayina abantu bakyaza nabeera nga bawemula abantu n'okubavuma naye kenyini olumu avuma neŋŋamba yolo omusajja wange gwe nayagala ennyo gwe nalaba nga ali ku Top TV kati bitwaliramu ne bino kati wowe nalaba wakumanya zaana TikTok namwe sibamanyi nnyo kiri awo omuwala we muddugavu gwe bagamba yali yagala ebiswanka yani sibamanyi waliwo omuwala awo naye nga ndaba ali mu vidiyo amugamba ndagaako ku kiteekewo mu abaakalaba akajanjalo nkakwateko kakati awo kitandikira nti ekitiibwa kyo obanga oyogedde statements ngezo kuba otwagenda musango gutwagenda munzo gwe bampawaabira oli eyampawaabira nafuna ka audio nga alina gwawemula nti olinga ekikopo ninka wa kanso nalukola mga kano yona agamba nti namutyebudde mu ekitiibwa kye mu bantu abamutwalira waggulu naye yayogera kino ne bakazanyira omulamuzi nagamba kati yona agambye nti ekitiibwa kye wakyo nanga yeke nyini yakyeyonolera nga singa mbalu munna nyiiga ebbina n'endyogera mu Luswayiri nga ndivuma omuntu kisobola okukozesebwa definitely mu tteeka okusobola okugyawo obukakasifu nti I'm not defamable definitely mu defamation buli kyoyogera enneeyisaayo oyogera otya oyambala otya okitegeera owandiika biki kati ate abaloopa ne balekayo abantu kyova olaba nga muwemuzi wa bbaluwa ku kyalo nga buli omu amumanyi yes waliwo kye bayita clean hands doctrine lero katusomeko Simon clean hands yes clean hands doctrine it is a maxim ekozesebwa as an ingredient in defamation a maxim egamba nti he who comes it is an equity maxim egamba he who comes into equity must come with clean hands oye najja okunoonya obwenkanya alina okujja n'engalo definitely whereby nti court te granting ono win nga amaze okubeera nga misusing gye bandiisenga goodwill eyo okiraba nti woba ogenze sayima okuwawaabira omuntu nti andikulebe making sure nti gwogenze kufuna bwenkanya naye ogenze oli emikono miki miyonjo mateeka togenda nti mikono gyange midduga naye mumugire yes waliwo kyeyita good faith mu musango ng'ewoza kati good faith sebo
tegenda kukola kulopa ntambi eno gyovudde mikululo ki gyoleseeyo nga bagenda bakebera TikTok videos zo zokola gwe kafulu okuhostinga abantu ne bassa abantu wansi ng'okikolanga mmereyo daily meal buli lunaku n'oleeta omuntu n'akuvumira omuntu yes n'avuma n'oseka woogira naye nga gwabaleeta oba kitegeera kakati emikono egijja egimu emikono tegibeera clean okuba mu mbeera eyo bana njala mubuuza kati kiba kikola kiba kikola wangati nga anoovuma yes ekyokusatu nga bw'oyogera oli mukubira anko ogamba otya ndi wano mbadde wano ne baŋŋamba Shalom maze omuloopa Shalom maze omuloopa si kibi lwakuba oli ajja kubuuza nti Shalom kye yakoze kibi naye kyawukana ne Kabaata kyakola naye ajja kukola kyekimu kyenkoze kitegedde awo amateeka galaba aloopye ti amateeka galaba aloopye naye akole kyekimu kyekyo kale kakati ndowooza kyekyo weewuliriddeko okitegeera kakati nze ndi ku mateeka siri ku Kabaata ng'omuntu but abalowooza nti ogenda olope era ogenda kufuna obwenkanya nkuteekerawo challenges ogenda okusanga mu kooti ogendayo ng'olina ki emikono obeere nga weŋŋanga that maximum law equity or principle ekyokusatu waliwo kye bayita alias kifirimu waliwo film alias waliwo ne alias also known as nti nja kujja wano ŋŋambe nze Frank Ntambi Wayne Balukeza the youngest alias as it is alias ago bamanyinga ng'okiyisa alias tofaayo kati Frank Ntambi Wayne Balukeza ninteekako the youngest East African professor the juggernaut the renegade the encyclopedia the man the myth sayima agende ku channel ye wali agambe ne the juggernaut oyo musiru tategeera yakutte omukazi juggernaut wakwata omukazi juggernaut totegeera you understand oli ku the juggernaut nengo oli intentional obutakozesa Frank Ntambi obo kitegedde kati nze alowooza nti nze juggernaut nze sayima gwe yabadde ayogerako nziruke emisinde ngende ndoope obuzibu obuliwo nti ne bannaffe abali ku desks ku poliisi gye tugenda ebyaddala basanamu ku orientation mu mateeka wano mu Uganda osobola okusanga nga bagenda ne bawaabira omuntu ne bakuteekateekamu ne babayita ne mugiraagira naye nga it is all lousy era nga singa looya ajja asakana busesi oza lwaki ku poliisi ogendayo ne looya batintimamuko you understand nti nabo amateeka tebagategeera bulungi sigezaako okubeera nga mbakkakanya but tulipotinze ku misango fenna naye nga egisinga giri lousy tegulina na kuvaawo awo oba kitegeera kakati mbadde gamba nti Saimo nga nze the juggernaut nziruka ku poliisi era poliisi ejja okukola era ejja kuguwuliriza ejja kuguteekamu era fayire bajja kukola ki bajja kugiggulawo era bajja kukubira Saimo Frank Ntambi ali wano agamba wamuvuma oba wamuvumye jangu nawo wandike statement oba kitegedde kakati wano kye simanyi muganda afu yagenza okuwawaabira yalo simanyi mannya ge matuufu Katumba nti yawawaabidde nti nze Katumba whichever oba Matthew mpawawaabira Shalom yanvumye n'owandika statement nti anti naye waliwo omuntu okuzanyira ku linnya we've grown up seeing Kabaata called Kabaata era it is very hard okumuyita erinnya lye olitegeera anti wano tubeera mu wakati kuwa nti Kawalya Isaac Case Kawalya Isaac abantu bali balikola ki ninga ye Case is commonly known as Case ninga ye Kawalya Isaac era ng'osobola okukola kyo relatinga essaawa zino oyusanga waliwo atamanyi linnya lyange kituufu ng'amanyi Saimo Kawalaata kituufu aba bamitana Simon kituufu
kakati if you identify somebody as Simon Kawalata or Simon Kawalata, chances are very high that you met me. Kati byonna zina science gwogenda okuleeta asimaya wali wandisa mi RSB ndabanga Afrikaana aba nanti mu mateeka bawangulira ku technicalities okitegedde pulira bakubuuza is that alias legally recognized kubanga olina okuleeta proof eraga nti nabadde ntegeeza gwe nti gwe Kadaaka amateeka tugenda kudiscussinga amateeka tugenda mu legalities ebyo tugenda okubyogera birowoozaako nga Shalom ali luddawa nedda anti kisoboka okubanga gyali nti wano mu Uganda kisoboka ntambye okumbeeza mu kkomera n'egiba myaka 2 kisoboka Simon awo ino obusobozi bw'okubeeza omuntu yenna gw'oyagala ebbanga ly'oyina osobola mumalirako savings zo n'ogamba ntambye oyo kamumalemu akababba abeereyo oba kitegedde muzaale abaana mmwe mbagolole ettumba ebimwagala okugolola abantu bemulabye obukulu naye ekyendabye ekikulu kyokka amateeka tusobola okugoogerako naye social media enezze I remember one time nalabako abantu abamu they were reacting ku gundi yange ya Simon Rock wayogera ku bya Rema yashogera ne bananga am a victim abantu fa boogera tukula bukuzi and ekyo nze ngeza konyo kikulira kasuku I think ye kali ready for this business y'omu kubbo yeyeka yeyeka get it from me yeyeka business ali ready kuyonti womwogerako he doesn't mind naye ajja kwogerako kubanga okoze eki omwogeddeko naye era kunze kyenagezaako kukola tikiri kyanuma kuba simu meeting angako nali nayogerako bwogezi naye ku simu naye we mu kwogera kwe nenoonya wawe yayina ensobi nti yabadde backup wa Rema ate ali mu kugeya Rema kati nze nkozesa obusungu bwange naye mukubira mu Rema oba ontegeera naye nga obusungu buvawa wali tugenda kutegeera te kyetukola nti si gwali n'okube tekirina kuba kyawa nti nga bw'okuba naawe osobola okukubwa ndowooza nga woogambye tulina okubeera that self awareness eya business okubanga etambula Simon nze teri kintu kinnuma nga bunnanfuusi double standards Simon nze bulina kunkola show naye mmanyi njogera ku bantu ebibaluma nze singa banjogerako ebinnuma ninkwate kubona enziruka n'endoopa Simon ebyaddala ensi egenda kuntunuulira etya nti seruka mama yute bakutte kulya ali mu kuwoloma Simon nze saali badde na buzibu muntu kwawabira muntu nti bamusizza wansi nga tassa bantu wansi oba kitegedde ndi fine wabeerawo olaba mu kulwana kuno you can win a battle naye you fail to win a war nti okugenda okulopa Shalom n'omuloopa oba ne mukola olukwesese ne mumukwata you will win that battle you will gain social capital ku online twamukutte toddamu era abantu bajja kuwaga bajja commentinga naye ogenda ku luzingo olutalo olunene nti gwe kigenda kukuleka bana ne show gy'obadde okola osetinze president eyo oba kitegedde Simon kakati tugenda ku luzinga argument ennene omuntu wano mu Uganda tulina abantu nga bo bayina ne PhD and masters mu kuvuma era nga boyigidde ku nzi waliwo omukyala gwe manyi avuma nga waba atandise nzijjayo n'akatabo nga sibiwuliranga nako n'empandiika naye singa omuyisaamuko ku ggaali zambiro gwe ngenda kusiba gwe ngenda kubeezaayo gwe family egenda bonaabona gwe ngenda you understand buba bunnanfuusi let us be real eri ffe ffennyini let us go to complain nga handi zaffe ziri very clean awo nze sikina mbuzibu kakati obuzibu bwenna ne muganda wange kalawo omusajja nga kyamagero oyo anaye n'omuyingira omuvuma kituufu kusiba ne public yeebuuza oh my god he abused me ngomulala ne suit yennyini era yagenda ogenda mu court nga alina clean hands ogenda kutracinga aluddawa video nga kyamagero avuma omuntu oba aluddawa
oba kitegeera kakati awo ngamba nti ng'ogyeko bino byetukola bino okusunguwala kubeerawo obunyivu bubeerawo tukimanyi nti Shalom bye yakoze Kabaata yes binja okubeera nga tebyamulese kyekimu okitegedde naye ate trade business eno Kabaata atagibaddemu n'okusinga ffe kyane okubeera nga buli kimu akola ki akimanyi ne show ye gyakola platform ye eyimiriddewo ku ki eyimiriddewo ku violence trolls and roasting kuba lwenyini olunaku Shalom lwakola video eyo era Kabaata lwasindika amajege gotegedde ne gakuba Shalom kuyingiza mu family kukola ki byonna oba kitegedde Shalom yali alina obusobozi okukwata bu video obwo naye n'abutwala gyabu tutenaggulawo omusango naye yagambye kalinde show ye ku Sunday ekoleki etuuke and he was very creative in the way he executed that azena Kabaatake akaleesi kagamba byakagambye kalonda ke yatonda kati gogenda mu koto gayo yali bagamba nze ngeno musajja alisina Kabaatake ali mu kubuulira ebintu ebyo logenda kusanga obuzibu Shalom abasanze defense lawyer omulungi muganda afa bajja mulekayo naye Shalom yagamba ki Shalom nze namugamba ne mugamba Shalom kino kitugenzemu bebi ne bigenda okubanga biddirira toterebuka oba kitegeera kino kigenda kujja kino kigenda kujja kino kigenda kujja kino kigenda kujja so totya okuwaaba omusango si ekikulu era amateeka gagamba nti everyone is innocent until proved guilty oba kitegeedde kakati awo otuyimiridde nzira muganda wange namugaye Kabaata buzibu sigenda kujjako right yo kuwawaabira kyowulira kikuluma you can go ahead naye kigenda kukuleka ludda waggwenga gwe naye nze tiye mukulopalopa kukome awo baleka tojja ku bantu mini pundi yaabwe right yaabwe Saimo obaleka naddala nga toli content creator wa mifimu nga content wo wa bantu kwogera ku balala nde sina buzibu Saimo omuntu newandoopa n'akola ki n'agira ki eyo those are processes tulina okuba nga tuyitamu omuntu wampangira ne munkwata ka video nga neetonda nga munfukamiza ne mukateekayo those are occupational hazards ze tuyitamu oba okitegeera naffe tulina okuba nga tumanye ebina okuba nga bitujjira kati ng'ekyo okitegedde musajja alese Kabaatake kati ate omuntu omulala sagala kwesa bigambo bivuma naye amazeemu amaanyi ye Makoona wa NBS yali agakuwaako amaki amaanyi Makoona is a young boy who is trying to look for a breakthrough nenze nabagamba TV sinayogera kyakoze kati tebanakutegeera lwaki nkitegedde mubadde ku gundi press conference ya gundi Maula you can't even fail to kuwulira ngo oli agamba Kadaga ate gwe n'owulira Kadaga yavumye Kadaga because you're hungry looking for stories ekiswala ngenda kibagamba mwe baana mmwe naddala mmwe the generation egyagala okufuna breakthrough guno omulembe media tezikyasobola kukola basita kubanga abantu batonya babeera ku TV nze mbigamba kubanga nkola ku TV ande ne ku online kola kwendi kyonze nkigamba so mugende mpola yamanya ku TV matono kule kati ngofunye mukisa ne weeyambula ngofunye omukisa ogwise na mukisa ate omuntu alina ababone eyambula because I saw that boy ngali ne Kenzo alimu nakula statement elege no mutaka muzi otandi koti okwera kunga boy ne ifanyi by'omuntu self incrimination ngosolobera mukomera ku mada you self incriminate that you have information regarding that matter and no gisirikira no ekibana kunzayo no kusoma degree ey'okubiri nze ngenda mateeka ku degree yange mujennina kati waliwo abasiru banyi gosima ina degree kati gwa kati sirika naye wayina waliwo balina zo mujiji sayino no naye kati ojasanga kati abali ku level ya degree ali ku degree banji kati tunayo ndi ku level ya abasiru bonna sayimo tuyisa amaso nawo oli kwemu anti nanange ndi musiru kati fenna tuli basiru njagala tulina okusuumuka nve ku mbasiru mba first degree holders tugenda ku nzi PhD tugenda ku PhD gasina kye njagala gikozesa njagala kuvaako mu awo olino mugamba yes I have a bachelor's kituufu sayimo kituufu nti kati kifuuse mmere yaki kya bulijjo anybody can achieve any fool can get a degree yafuuse Dubai anybody asobola okufuna akamwe 7 n'alinya fly Arabia oba kitegeera yes
kakati ukyovala tojasanga oli mu traveling agamba nti yendi we Sa imatenzo mu kubantu abatakkiriza nti no okusoma ye alpha and omega okutegeera nate nsekikiririza anti naye tujja tulya abasajja abanja nazi masters abakola ebyekibuyabuya kala ate abo tujja bbawo olunaku olwabwe abo tujja bbawo olunaku olwabwe kale naye ku nsonga ezo yes omuntu omweddembe n'agezesa kyayagala ye wafunira kikuwa eddembe naye njagala okutegeeza abantu mwenna abali mu mulimu guno ng'owulira okuze guleke okula kutandikira ku myaka emeka simanyi kyobula ngamye ng'owulira mulinga ggwe maka ntambye nkuze kati nze saa kunyumya na Lawrence era Lawrence ne twatubya abakazi mutuma kundetera mukazi mutuma mugamba genda ongambire gundi ampe sente saa mutandika munywere nga sente bwe zibuze kitegeeza ntandise okula kati buli wotandika owuliranga ebintu ebikukwasa ensonyi bitandise okuwera kya butonde ekyo kya omanyi guno omubiri nze nebaza maka Katonda yampa ekiwaata ku myaka emito wakifuna wide emeka yise 3 natandika okumalako enviri nga ndi mu senior 6 bali bulwadde kyo si kirwadde naye ekyo kikyampa kiri ekyo nti nakula mangu mu bwongo nti abantu bangi nnyo abawereddwa omukisa ogw'okula obulungi yes ne batakula mu bwongo and I'm being general wakati essaawa zino walwaga nsalimu waana kati obudde bwe mmalanga mneewozaako nti nze siri waana nazaalibwa waana gwe lwaki seeyisanga owaana yes neme kukulekanga omunge ate nga sijja kufuna mpolereza kituufu oba okitegeera kati wala ate Katonda abawadde omukisa nga bo bakulira ddala bulungi naye ate mu kukula kwabwe bulungi ne batalwana bwongo bwabwe kubeera ku myaka gyabwe ebyo tusibula abantu ali tukole ki tumaliriza